tugenze ku kyatulese nate kati nno tugenze ku byafaayo vijje munu nga bulijjo the unstoppable katuddeko mu nsi yattu eyedda engeri abantu gye bagaggawalamu n'engeri gye bavuwaddemu ebitagambikako mu 1955 baganda baffe nga tebanneebuusa baali bamanyi kulima mmere kulya buli kwebaka nga tebalowooza kiddako olwo nno 1955 Uganda emala okufuna amasannyalaze twali tuyingidde mu industrial revolution ensi bwetuweze ekyukakyuka industrial revolution baatandika okulima ebintu ebibaleetera ssente n'obbagaggawaza ebyali byetaagisibwa mu makolero omwali taaba omwali emmwanyi omwali n'eppamba era abaabirima ebiseera ebyo baagaggawala nnyo mpaka 1986 gavumenti yabamusibira mu bbwa wewambira baganda baffe ne batandika okwavuwala olwo nno omulembe gwakyuka ng'asomye ye mugagga mu 2000 ensi yeyongera n'ekyuka ne tudda mu innovation era ng'abantu balya ku talent ez'abaweebwa Katonda era nga balya ne ku ebyo bye bayiyiza okuva mu bwongo bwabwe wabula ensi endala zaali zikyukakyuka ne gavumenti nga zikyuka okuyiiya okutambula n'omulembe gavumenti ye Uganda si mwe yali twakyukakyuka tudda mabega mu bwavu twawulira ku baganda baffe baliyo Ferdinand mu biseera ebyo ng'asobola okuyingiza emiliyoni eziwera 10 ewiiki ng'alya ku kitone ng'era ne gavumenti zaabwe zibaagaliza n'okubayambako okututumbula ebitone ewaffe siwe kiri mu 2024 omuvubuka ow'emyaka 19 yatandikawo Facebook n'ayambibwa nako teyali profesa era teyali dokita ewaffe wano siwe kiri abatandikawo okuyiiya n'obwongo bwabwe ne batangazibwamu nga bajja gaggawala n'okubuusa abantu abalala twawulira ku muganda waffe Kizzo olwaleero ali mu kkomera yagezaako okuyiiya mizayiro ekifo ky'omuyamba Uganda tubeeko kye twekolera olwaleero ali mu kkomera abakozi ba firimu ba artist ebyabwe ebikolebwa ebitali ku mutindo bizalayibwa buzalayibwa bamala nga bisuulibwa mu dustbin nabo tebayambiddwa abayimbi bagezaako okutetenkanya nga bakozesa bwongo bwabwe amateeka ne gafuuka amateeka n'emisolo naye amateeka agabagasa agabagaggawaza ng'erya copyright lyo teriteekebwamu maanyi bandi banga abasajja bano tebatwagaliza gaggawala mu nteekateeka zaabwe ekyo tekiriimu abasambi b'emipiira baganda baffe abamu batuuse ne bava ne mu bulamu bw'ensi eno abagezezaako okutunda Uganda ne bafa nga tebalina dde 10 nga n'ensi tebali bikoganizinze ensi yaabwe mwe bava muganda waffe John Akibua bonna tubamanyi tebajjukiddwa Majidu Musisi bonna sibayambiddwa ebisaawe Uganda kyetuyambye kwe kubijjawo mbu bazimbawo bizimbe era ng'ebizimbe ebyo emirimu bawaani akumanyi tunuulire Nakawa mbaganda baffe bajjaki ebisaawe biweddewo mu Lusanja ebisaawe biweddewo Masindi Luweero njogere ki ndeke ki buli kimu eky'emizannyo kituuliddwa butuulibwa mukulembeze ki anaatutegeera mukulembeze ki gavumenti ki eneeyamba bannabitone bakwatibweko basobole okusamba goolo zaabwe zituukirire Uganda wajeeraga kati nno kano ke kaseera baganda bange abawala n'abalenzi abaami n'abakyala amaanyi kati gali mu kaluluko 2021 twefuule
ffenna twogera eddoboozi limu nti twagala gavumenti eno ekyuke eveeko ffenna nga tutunuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu kuwa President of Uganda toyonoona kaluluko n'akamu ng'okawa omuntu atagenda tugasa abasajja bakaddiye